mulekerawo kubba Museveni bannange siganya omusajja mumubbye ku buli kimu naye mulekerawo kubba president ebyo tebiriyo tebisoboka amazima gali bwe gati ekigambo TikTok ne Facebook kibasobola okukola TikTok kyebakola Facebook kujiwera buweze kujibaninga temulimba abantu twali ekyo bannange temulimba bannange nga ebigambo ya Segirinyo mugenzi yafa bwe yagamba nti banonye ekyuma ekikwata ababbi ne bakibba gye tulaga lokodo machine yali ekyali mu nnyonyi ndowooza nebula tewaliyo terigate kepenye nti waliwo akamaso ka government akagenda okulemesa oba okunoonya abantu abakola obula kyasobola okukola kye kino okumanya nti account ya Kalondozi ne bamukwata kyekyoka kye bagenda okukola nzo kyuma kye baleese kiri wansi eyo mundu ku mundu muhozi naye agenda kudduka olwaleero oba yadduse eddo batannaba kudduka nze ngudde mu mundu akati nze ngudde mu mundu nezintayize abadduka ne mundu bikwatagana abasanti se buli CDF balina okuteeka waawo obuvujjirizi bw'ebyokulwanyisa omukulu ayite nga tewali badde waawo okutuwaaka eggaali abanadduka baba basobola omusemberera badduka naye oba ye abeerawo yekka akati simanyi obanga waliyo abaddusi naye nga kyendabyeyo abasajja gye bali bakatimbo kukumira pikipiki ku CPS business tekola naye ate okufaininga abantu netwa twafaininga nusu 10,000 nga ezo fine omuntu aziwa n'agenda abantu bajja kwekomako bokka ffe nga batuyingiza tetufayo ku busiru bwaffe tebatukola njagala kusomooza KCC engabe kwata baganda baffe abanafu ekitegeere nti buli nkuba weetonye katwe bata sewage ne mu kibuga wakati buli nkuba weetonya abagwagwa bo mu kibuga bannannyini bizimbe bata sewage nti Nalukola ye yagulira abalonzi na kuba ne campaign ku lunaku lwennyini olw'okulonda ensonga y'okubiri ndi n'okukuba abantu tiyatiisa n'abalonzi be NRM Electoral Commission tegeeza nti abalonzi aba kibiina kya NRM abali mu kawempe yamambuka bawera emitwalo 20 niwe nkubadde ng'olukala lwa EC olwa Electoral Commission luliko 19 mu kawempe yonna tugumira obubbi wano nabagamba nti enkola ekegendo tuwangaaza kugumira bubbi naye nga tugumira obubbi ekisembe ekisinga okubeera ekikulu obunabanga bagenda kutunda ffe kati tunaba tuwangaala ekisinga okubeera ekikulu nga tugumira obubbi tumanye nti NNC teri muntu n'omu asobola kugira kugimalawo n'abagiri essaawa eno era bagenda kufundikira nga ekigambo kinene naye kankyogere bagenda kugipa Fred Simbe empologoma y'eddembe yino gye musinze okubanga mutuwuliriza tubeebaza mu bitundu byonna ebyenjawulo dakiika 12 ziise ku ssaawa 4 twagala kutandikira wano olw'omu 2025 y'olunaku olwaleero yo Fatuma Kawagga ng'agamba abanafu b'okukola edda balina ebibonerezo bye baawanga abantu abanafu abokola babagayavu abokola edda enaku zino abavubuka mbalaba abavubuka n'abalina amaanyi nga bakyali nga befunidde okukola obunyama n'okufunayo bamaama ate obunyama abamu ababukola munnange bw'ogenda okusanga percentage ennene mu kibuga wano abamu babukola kuba balala babaggyeko bo bye bakoze era emirundi egimu ntera okutunula n'enfumitiriza ne ngamba kati amaanyi ago n'amagezi ago gateekamu ebyo singa agateekamu n'abaako kyakozeewo ekirala yali badde ali wala kati bwamala okukola ebyo byonna n'atuula wali n'agamba gavumenti eno tetuwadde mirimu ng'eyaawa eyagigaba eyakera ku makya okugaba emigabo ne bagamba nti kati abo ku kyalo gundi abatalina mirimu mwena mujje wano tugenda obafunira kubanga tegimala n'abungi bw'abantu bunene okusinga n'emirimu egikolebwa gavumenti gyesobola okuteekawo ate wano mu Uganda omukisa ogubaddewo olwakuba nti kati guyina bwe gwayonoonekamu gwali gwa bitongole bino bye bayita NGO ezo zaali ziyambye nnyo gavumenti eno okubaako abantu bangi abafuna emirimu okiraba anti olw'ebyobufuzi Mwami Museveni bamutegeeza nti DGF eteekamu abaali ku ludda oluvuganya gavumenti kakati jigobe nanga DGF yali eteeka wano $2 trillion naye gomanya abantu abafiirwa emirimu nga ebitongole ebyo biyi Mwami Museveni bwe yabasisinkana n'abagamba n'abateekako obukwakulizo nti sente ezo zirina kutuukira mu akawunti ezimanyiddwa eza gavumenti babeere nga gavumenti butereevu evunaanyizibwa ku nsaasaanya yaazo bali ne bamugamba nti kusinza ko bwe tulaba entambuza
entambuza ya gavumenti yo n'obulyake ekyo tekijja kusoboka. Bakomenkereza nga balemeddwa balimaganye. Museveni ng'aganye okukkiriza bali kye bagamba nabali nga baganye okukkiriziganya ne bagijjawo ne bagitwala South Africa. Kati trillion 2 ne zigenda ne ziva mu economy ya Uganda. Kati embeera bwetyo. Naye olunaku olwaleero lwa katusooke obuntu bubiri tubugjewo. Olunaku lwa kunyeenya matabi nnyo mu okutwala ensi yonna era mu Kristaayo kino Mwami Kisuule ndowooza ayongere okukirambula kitegeeza ki? Gye bayita Palm Sunday. Palm Sunday kino kyaliwo emyaka giri mu 2000 n'omusobyo egyaliwo bukya kibaawo 2025 kati 12 yes kati ekimu ku byaliwo nti Yesu yali ayingira ekibuga Yerusalemu mu ngeri eteri ya bulijjo kati nga ku luno yeebagala omwana gw'endogoyi n'ayingira Yerusalemu. Kati mu kuyingira Yerusalemu abantu ne bakuba enduulu nga bamwaniriza nga balidde ensansa endala baziwuuba amatabi g'emiti nga bagamba nti ozaana omwana woyo ajja mu linnya lyoyo ali waggulu ennyo. Abasoma Bayibuli babisanga mu kitabo kya Makko essula 11 olunyiriri olw'omwenda. Kakati Palm Sunday eyo ekimu ku bintu ebirala ebigimanyiddwako nti ebeerawo weekend tukuvu. Eba etandise weekend tukuvu. Kakati weekend tukuvu era ennaku ezo zonna okutuukira ddala ku Sunday ojja kulaba bagiyita Good Friday, ojja kulaba Holy Thursday, ezo zonna ziba hole bwe zityo. Kakati tekigendererwa kyayo ewejjukiza abakkiriza nti abange Yesu mumulina mu myoyo gyammwe oba nedda. Kakati no yembeera ya Palm Sunday. Manya yes Palm Sunday kyova olaba olwaleero wonna wano mu bitundu ebyetoolodde Kampala kyemmanyi nti mu nsi yonna abantu babadde n'amatabi nabadde walijjo wansi awo ku mini price nga ndaba abantu nga bagatunda babadde batunda mmeka simanyi. Kakati nga bagula kakati abantu baalinnye ate kati tukutuku engeri gye zajja abantu bagenze eyo mu bitoogo ne basuubula tukutuku ne ziyingirawo abantu ne batandika okugula amatabi. Kati kunyeenya amatabi era kino kyekimu ku biba biraga nti n'ennaku eziyitibwa ez'akalema ennaku 40 ezisiibwa zinaatera okukomekkerezebwa. Kati abantu kibalengeza olwaleero nti ku Sunday jja gajja kuba mazuukira aga Yesu Kristo. Kati kyova olaba nti amasinzizo mangi leero gabaddemu era wiiki eno ebeeramu n'okusaba okutatera kubaawo kumpi buli lunaku mu budde obwakawungeezi ne kumakya kuva ku lunaku olwaleero okutuukira ddala ku Sunday jja bwe bagamba nti azuukidde mu bafu kubanga ku olw'ekiro abantu bakeera ku makya nga bagenda bakonkona mu nnyumba za bannaabwe bannange azuukidde mu bafu bannange azuukidde. Kakati eyo yegundi ekimu ku bintu ebiriwo olunaku luno olwaleero. Bino bikwataganye n'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II era nga okusaba olunaku olwaleero maasi ey'enjawulo ejja kubeerawo wali ku Lubaga Cathedral mu kibuga Kampala. Eno nga yakwetabwamu ne Ssaabasajja Kabaka yennyini awamu n'abantu be okuva mu bitundu ebyenjawulo nga omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda bwe yategeezezza mu bubaka bwe yasomye nga buva wa Katikkiro Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa nga akubiriza abo bonna abasobola okutuuka ku Lubaga Cathedral okugenda okwetaba mu kusaba kuno okwenjawulo ogenda okubeerawo olunaku olwaleero. Jjukira nti olunaku olwaleero Ssaabasajja Kabaka lwabuze emyaka 7 gy'obukulu nga yazaalibwa nnaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna 1955. Kituufu nnyo. Kakati emyaka 7 gikoonya olunaku luno olwaleero era okusinza okwo kugenda kuba kwakwebaza Katonda olwa Kabaka wa Buganda wa 36. Ekyenjawulo ekirala kyayina nti y'omu ku ye Kabaka wa Buganda akyasinza okuwangaala si mu bukulembeze
banga mukulembeze waliwo abamusi waliwo kabaka yakulembera emyaka 42 naye yasooka yali awo maaso wakati awo kati waliwo kati ono ye akakulembera emyaka 32 bakuyita tebakuyita kulembera naye bakuyita kulamula yes kyekigambo kyembadde nnoonya kakati ono asinze kuwangaala mu myaka tetubangako na kabaka awangala kutuuka ku myaka 7 mu luse luno olwakintu yes kakati kubanga bwe biba ebyoku ntebe waliwo ne kabaka eyafugira ennaku 9 eyakulembera ennaku 1 wakati wa 1888 ne 1889 kati entalo ezaali awo wakati kati awo naye ono asukkulumye ku banne bonna mu buwangazi obw'emyaka so singa ali ku Namulondo kyo yafugira emyaka 42 exactly bwe nnoonya kyo yafugira emyaka 42 wokubiri emyaka 42 ku Namulondo Omuteesa myaka 30 kakati so ono abasukulumyeko Alfred Kabuze obwedde oli mu kunyenya tabi ekiri wansi eyo mundu ku mundu muhozi naye agenda kudduka olwaleero oba yadduse eddo batannaba kudduka nze ngudde mu mundu akati nze ngudde mu mundu nezintayiza ekyokubiri ate abadduka nemundu bikwatagana abasanti se buli CDF balina okuteekawo awo obuvujjirizi bw'ebyokulwanyisa omukulu ayite nga tewali badde waawo okutuwaaka eggaali abanadduka baba basobola omusemberera badduka naye oba ye abeerawo yekka kubanga oleese ekintu ekinyuma okulaba waliwo ndowooza naye ndaba kafirimu akamba kayita dictator olaba akasajja ako ka dictator kaali kasajja katono kakati badduka bwe kalaba bana teotuuka okumalako ko kayina bastola yako wano ku kabina ne kajjayo kakubanga omukomu ne kasigala mu leesi kukanga kadduka akati simanyi obanga waliyo abaddusi naye nga kyendabyeyo abasajja gye bali bakatimbo manye omusajja alina effuba eddene bamuyita akatimbo bakatimbo gye bali eyo ate tetulina kye tubagamba tubalinako no problem mulwaki mwesibe temwetabye mu misinde ani gwe nakategeera leero nti bamuzange nakuza mwezi 13 siyinza kudduka bye sitegeera nakategeera leero giri emisinde giriko kuzaalibwa sijja kuzaalibwa giri gyaki Gashumba teyalabiseeko wano kujja tunnyonnyola ku bintu bino baatugaye byaka namulabi bulabi ku TV nga yi Gashumba leero mukwano gwange so kyekyo kale njaga tugende ku KCCA tugenze kumalako weekend ng'abantu abasukka 10 yabayoola naye bakuba mu kooti wali ya KCCA ne babakuba eruzira ensonga ya kusangibwa nga bamansamansa kasasiro awamu n'okulinnya mu muddo ogwasimbibwa KCCA n'omuvubuka oli yalabwako mu katambi eyalina kasasiro ku tukutuku enkuba bwe yatandika okutonnya ye ng'akwata bw'ayiwa mu mwala amazzi gamukulubbese paka gye ganaamukomya naye nga wiiki eno tuyinza okigattira ddala ne kuva wiiki ewedde twalabye oba tulaba nti ennyanja Nalubaale n'ekala y'amazzi ekyuse lwa bukyafu naddala abantu abayiriraana ekibuga Kampala Wakiso ne Mukono okuba nti tuyuwa tumansamansa kasasiro akomenkereza nga ali mu nnyanja Nalubaale omuli ebiveera omuli kazambi omuli ebicupa bino nti era byabulabe nnyo eri ebisolo ebiwangaalira mu mazzi nga ebyennyanja goonya n'ebisolo ebirala kaakati tugambe nti KCCA omanyi enkola mwami Kisolo wagendako e Rwanda obutafaanako naffe wano babiteekako nnyo amaanyi ekintu eky'obuyonjo mu kibuga n'okumansamansa kasasiro naddala wano twalina enteekateeka ey'okuweera akaveera naye twamala ne tukkiriza nti ekyo kyagaana kubanga twagala ssente ez'omusolo sinakindi abamu bayinza okubanga balina conflict of interest nga kampuni ezimu ezikola obuveera zaabwe ekyo ne tukikkiriza nti kyagaana naye n'okukwata obulungi akaveera nga tumaze okukakozesa
ekino kyempisa ekyaganye nti omuntu bamusibira ebinyeebwa mu kaveera olumala okulya ebinyeebwa wayagala wakasuka na abali mu taxi ali ku boda boda n'owebigere n'abantu abalabwe batyo kakati KCC awo wetandikidde Khalid kansoke nze mbawe ekyange ngenda kuwa ebintu biringa bisatu ekisooka nti oyogedde bulungi ku kyerwanda juzi omulundi gwe nakasemayo kugenda e Rwanda juzi twatambula okuva mu Kigali nga tugenda ku nsalo ya Rwanda ne Burundi twali tugenda mu lubiri olumu kwezo ez'ebyafaayo mu Rwanda kakati ne tutambula naye kimu ku bintu bye nalaba nga buli awali olutobazi balwetolooza amabanda emiti egy'amabanda nembuuza nti egyo nomala ogikwatako mpozi ng'oliko kyonoonya nembuuza nti gikuuma ettaka ne litagenda nnyo mu ntobazi ezo ng'amazzi bwe gakuba eno bwe gati ne gikuuma amazzi ago ekyokubiri nti Rwanda abamu ku bakulembeze tebaagala tugyogereko nti ebintu ebimu by'okugigerageranyako nti Rwanda yaggulawo olutalo lunene ku kigambo ekiyitibwa akaveera n'ebyo ebikozesebwa nga bya plastic kaakati bw'ojja wano ewaffe mu Uganda ekimu ku bintu ebisinze okubeera ebizibu nti obuveera bwe buzze nawulira omusajja omu ng'ayogera ku mukolo ng'agamba nti bannanga omulembe guno gw'abantu bamagufu abasinga obungi kyova olaba baguletera n'essowaani za pulasitiiki ze batajja kusobola kwasama lwaki tebatereera abantu balingange kaakati nti kati olaba nti abantu luli edda kye bayita obuyonjo n'ebirala nga biviira ddala mu maka g'abantu naye abantu abamu gwe ojjokebere olabe n'ogwa bugwi awantu osanga essowaani ziri awo wansi ku seminti mu ddiiro bagabulira awo n'ebirala bwe bityo kaakati ebyo byonna birina kinene kye bikoze kati mu kye bikoze mwe muvudde bino bye tulaba kati mu bye tulaba kati mwe tulabira kati kubanga otunuli abo abantu bonna be bakutte ennaku ezo mbadde nga mpita mu kibuga ng'olaba emmotoka ziyitamu eza City Council n'emizindaalo bannange okutandika ennaku z'omwezi bwe ziti anaasangibwa nga alinnyalinnya mu muddo ajja kukwatibwa ajja kukwatibwa kaakati waliwo wano minisita ennaku zino eyeegumbulira ebyokukwata buli olugira nga bagamba oyo akwatibwe Montaza tumutumireko mu mukwano gwaffe Sam Mayanja oyo akwatibwe mulaba nga asala akatuuyo ngaleero eddoboozi likyuseemu Amaiko yamubuuza waliwo essomero yali mukama wange yali general manager wa Top Radio Pastor Paul Musisi atera nnyo okujja wano kati yalina omukolo ebiseera ebyo Mayanja n'alyoka abuulira ekigambo n'asala endongo Amaiko n'amubuuza nga biwedde n'amuga nti bulijjo honarebo oli musumba naga nti ni musumba so byonna abikola kakati eyo katuveeyo kakati ebintu ebizzeewo kati okugamba abantu nti bisasiro kibaleeti naye abazungu ndowooza kyebava bagamba nti better late than never kati tuyinza okuba nga tutandikidde oba ku mulembe gwa buzeki wanaabaawo ekikolebwa ekyenjawulo naye ekikolebwa bwe kibanga nga kinaakolebwa ddala kikolerwe ddala kaakati gwe genda olabe guno gwe mulembe olw'okuba nze nabagambye guno gwe mulembe nti bw'ogenda okutunira abaana kati abakyala babaleetera pampa ezo zifuuse ekizibu kitayogerekeka ennyo n'amaanyi ekitayogerekeka kubanga tezivunda okujjako ng'oba oyukiza njoke nali njogera wano ne minisita Minsa Kabanda ow'ekibuga Kampala juzi ne mugamba nti naye waliwo abantu abamu nga n'eccupa ezimu ziva mu motoka ezifaanana ng'eyiyo nanga nti toyogera ku yange yokka nezaabalala ne kuzaabalala kaakati abantu bakasuka ebisasiro abantu ne bakola batya ne bakola ki era nze kye neebazaamu Katonda kiri kimu nti
erudda wali woba ovudde e Kampala nga ogenda okuyingira tawuni y'e Wakiso waliwo awo tawuni y'e Kayunga okyamira awo katono n'ogenda munda awo ng'e Kawanda kumpi ne mwami Mr. Gold Kimatono gy'abeera waliyo factory eyajja yo ekuŋŋaanya buplasitiki obucupa ne babusalaasala nali mbuuza kati buno babukola batya tebumu babuzaayo ebweru obulala waliwo kampuni ezibugula banganye ne bana abakola tayiro eza goodwill ndowooza babugula mbu kakati ne babuwoza kati nali mbuuza ne banga nti abavubuka abali awo abayine bebaawa emirimu tebamanyi bungi mwawulamu obucupa obwo obwa green abaawula obwa green muba mwekka n'abaawula obweru muba mwekka n'abaawula obwa kale endala bwe mutyo naye kyembadde ngamba kye kino ti singa kampuni ngaeyo kubanga oyinza okulaba loole ne loole eziyingirawo buli lunaku singa tezaaliwo singa tuli bafu kati n'ebicupa kakati ekyo kyonna kiri awo kati ebicupa ebyo bibadde nga ebimu ku byo bigenda mu myala ne bifuukira ekibuga ekizibu kakati omuntu obajjukira bwe kigendayo kiba kitegeeza kijja kuzibikira eri amazzi gye galina okugenda gakubeko ate gakome mu bantu kakati era ekirala bagamba nti waliwo research gwe nasoma juzi nga bagamba nti bagenza okukebera ebyennyanja ebimu nga birina baziyita plastic oba kiki waliwo obuntu ebyennyanja ebyo biridde obuntu bwa plastic ate tebikoma kyogera kuti tekikoma kukosa byennyanja nti ebimu bisobola okufa naye naawe omuntu akiridde ng'olidde nakyo kiridde ku butwa bw'eccupa oba obwakaveera kati bw'omala okirya ne weeyagala bino abagamba tugenze mulungu okulya ekyennyanja ekiramba oyinza okulya ekiramba n'okomawo ne kansa kituufu kakati so eyo ogiraba trendi nga mpanvuko bweti kati bino byetulaba amazzi ga Victoria gonoonese gafuuse ga kiragala ekintu kibadde ng'ekyokusaaga nalaba wano Shanita yaweereza story juzi gafuuse ng'ebyokusaaga naye gwe okimanyi nti n'ebifo mwe gaayitanga bwe gati kubanga bwe tubadde tuwonoona ebitonde twonoonye bingi n'ebifo mwe bigayitanga gatuuka eri nga mayonjo mu Buganda nga bwe baba basogola omubisi tewaliwo buno bugundi bwa mulembe guno ng'abantu bagira olulagala ne balusala n'aluzinga bulungi nnyo ne bakunya essubi lino lye bayita olusenke oba essenke ne balikunya ne libeerera ddala bugundi bulungi nnyo ne baliteeka mu lulagala olwo ne balyoka bayiwako omubisi ebigundi byonna ne bisigala kuno omubisi ne guvaamu nga gutukula nga temuli kantu kati n'ennyanja bwetyo bwebadde nti entobazi zino zonna amazzi mwe gaayitanga galyoke gatuuka eri nga galiyo nga bwe geetaagibwa kati essubi eryo eryakunyizibwanga ne liteekebwa mu muzindaalo ogwo kati lyavaamu kati bigendayo butereevu anti mwagamba nti twagala nnyo ba investors ate ba investors ne mugamba nti twagala babeere wala n'ekibuga Kampala ne mubawa ekibuga Kampala entobazi zonna ne bazijjuzaamu ettaka ne bazizimbamu factories n'ebintu ebirala ne bakola ne kino kye bayita industrial waste ebivudde byonna mu makolero nga tebikyakozesebwa ze bayita by products ebikyo naye nga tuba butwa buba butwa kati ne bugenda ne buyingira mu mazzi kyova osanga nga mu bitundu ebimu osanga amazzi nga gafaanana nga galiko oyiro kakati eyo yembeera ekitongole kya National Water and Sewage Corporation kyategeeza nti kakati bbeeyi y'okulongoosa amazzi gatuukeku ewuwo ku taapu yo nti bbeeyi yeeyongedde esente ze baali bakozesa okulongoosa n'ebyuma naki nti ate twetaaga esente nnyingi okulongoosa amazzi ago gasobole okutuuka n'omutindo nti omuntu asobola okuganywa nga tegamuleeteko bulabe kati ogiraba nti saiko y'okukosa abantu mu byennyanja mu nnyanja n'okufuna amazzi mpanvu naye weebuuza nti waliwo enteekateeka yonna eyo kino okukiza emabega kakati nze kansooke nkubirire ekintu muganda wange ekisula ekyakubiridde obulungi nekinyikira abasajja b'Abanyarwanda batusinga nnyo bo mu kwagala okukuuma ekitoogo ate bakolerawo ne bizinensi ekimu ku miti egyetunzi kakati ensi weetuuse ge mabanda era nga eggwanga lya Uganda likyasinze okutunda amabanda ku katale k'ensi yonna amabanda gakolebwamu bingi amabanda kati kyekizimbisibwa ekisinga okubeera ekyettunzi kuba ebbanda w'olizimba n'oliteeka awantu myaka na myaka
enkuyege tesobola tegana tesobolerako ddala era gamabanda kwegamba ga buwangazi ku katale k'ensi yonna kubajjukira enzimba y'abazungu bali settlement plan yaabwe egamba nti akadde konna embeera singa etabuka tukujjawo towalira neffe wano waffe embeera weetabuka gavumenti tuyambe olwo Museveni avaayo nga bawakoze abawa nga bamu kati nga obuli ebiri ekiteezi settlement plan yembi ekikumidde abantu mu ntobazi settlement plan nti twadibadde tulina bakalisoliiso abalaba ne balengera nti naye ani amalawo olutobazi lwa Lubigi ani amalawo kino kubanga ezo zonna patro singa zibaawo muganda nga ziyita potolo singa zibaawo potolo ezo zokka zimala bumaze okuyingiza sente emala nagamba nti okukuumira pikipiki ku CPS business tekola naye ate okufaininga abantu ne twafaininga nusu 10,000 nga ezo fine omuntu aziwa n'agenda abantu bajja kwekomako bokka ffe nga batuyingiza tetufayo ku busiru bwaffe tebatukola kubanga ffe kikukubisa fine si kuba nti oli musiru tomanyi kati bw'ogaana okuyiga then kitutegera oli musiru kati nga tutegeera nti oba tobadde first offender kati ng'okifudde kyalukeremete eyongibwibwa ng'etwalibwa nga baginyiga tweyongereyo mu kirala ku nsonga y'obutonde 2018 nasomako lipooti y'ensi yonna y'ensi yonna ng'etunulira amawanga golekedde okusaanawo olw'obutonde nga China yekulembedde. China eyo amazzi gaayo gagenze gabuutikirwa obukyafu nga bwe twogeddeko plastic n'ebiki abazungu abo mwetegereze sinema ze mulaba ennyo ze mwagala okulaba ez'abavijje bamwe abalungi nga bamaaka sirabangayo firimu erimu kaveera bipapula wona okwetola ensi bipapula those bags zebalina ezo ezikolebwa mu miti kakati abazungu bo bakimanya nti obutonde ye project esinga okubeera ennungi ate bwe bulwadde obugenda okusinga okubeera obwobulabe n'okusinga covid ekyo gundi Angela Merkel yakyogera nga agenda okuvaako life scores climate change yagamba ensonga ziri 3 equity bwe bwenkanya buli muntu tumuterewe eddala asobola okuwanula wadde nga mumpi ekyokubiri inclusiveness buli muntu yeetabemu ne demokrasiya bwekityo ekisembe climate change ekyo yagamba nti ensi eno emiramu 3 egyo kasagigaana mugobye siriimu mwina mumutuusiza naye obutonde bw'ensi kasitabugaana ensi eweddewo kakati nga nkoma wano wansi njagala kusomooza kesisi engabe kwata baganda baffe abanafu ekitegeere nti buli nkuba weetonye katwe bata sewage ne mu kibuga wakati buli nkuba weetonya abagwagwa b'omu kibuga bannannyini bizimbe bata sewage nchiddamu abagwagwa b'omu kibuga abalina tooyi ekyongo kyokeza maanyi kubanga nze nkimanyi tembuuza waliwo bannannyini bizimbe abataakola sewage system mu nkuba soba tokirabangako nze nga nnyongero kyo kirambula nkisomesesebo abantu bayite mu message zo bakuwe amanya g'ebizimbe abagwagwa b'omu kibuga wekituuka mu nkuba nga batasuwe giyiteekatwe kugamba ate ekisenga wakuluma akawungeezi ow'emiyembe n'asonga nayaliirawo omukeeka awaise suweji kumacha ogenda nga jinyirira nga gitunda sinyi ate teri muyembe guwoma nga gwa suweji gundi nawe kakati se eminyembe tebagiteeka wansi agiteeka ku kaveera ke oba ku mukeeka kati wakyolira mu buyonjo kalungi bad owange kubanga batugamba toilet yesinga okubeera ennyonjo by the way abazungu mu research yawe bagamba nti toilet we wasinga okubeera wayonjo kusinga eddiiro ere mugiyita buyonjo kalungi bad kakati mbuuza waki temwalirayo abagenyi ne baliirayo. So I think tuyige buyizi omukumba mu bensonga tuyige buyizi tukimanye nti wadde nga wagulayo mu ntobazi nemanya bumanye enkya wandibadde ne plan yedda awalala nze bwe ndowooza ba ne plan yedda awalala kubanga obutonde tubwetaganya okusinga ggwe kituufu omulangira Galabuzi Kironde yonna gy'osinze okubanga otuwuliza tukwebaza yonna webala okuwuliza Sabo Fred Mugabi kansuubire nti ogenze otereramu Mikael Kigoze NBS Sports naawe webala okuwuliriza awamu ne Alirenge Johnson Smart erudda ojinja njeru onane buyukwe RDC Chainese Nyonjo enaku zino muwuliza ku mwami Kisuule RDC Chainese Nyonjo simanyi nabira tuko oba amuli bize oba enkuba etonya nnyo ali ngali mu kulima ne balemerera okusala emigga gyeyo okusomoka Kalamoja okujja okomawo eno kati awo kiyinza okubanga kyekizibu naye kati engeri gye bafuna ba deputy RDCs ne ba assistant RDCs ebisinga emirimu agibawa n'agamba mugira mutambuza
mara okuddukako mu kibuga okujjako weeberawo ddiiru ey'ettaka agamba ayi mugindekere zalina ogikolako naye Karamoja ddiiru y'ettaka mpozi nga olina investor ate omanyi Karamoja ejjudde bya bugagga gold nakyayinza ogamba bituuka ku by'ettaka mumpitanga essimu zange zibeerako. Farida Nambi yagenze mu kooti ng'awakanya obuwanguzi bwa Luyimbazi Nalukoola kati omubaka wa Parliament akiikira Kawempe eya bukiikakkono mambuka ga Kawempe sibwe bukiikakkono kakati nga ye agamba ensonga bbiri zasinga okwesibako. Ekisooka nti Nalukoola ye yagulirira abalonzi n'akuba ne campaign ku lunaku lwennyini olw'okulonda. Ensonga ey'okubiri nti Nalukoola ne yagulira abalonzi naye n'okukuba abantu tiyatiisatiisa n'abalonzi be. Jjukira NRM Electoral Commission tegeeza nti abalonzi aba kibiina kya NRM abali mu Kawempe ey'amambuka bawera emitwalo 20 niwe nkubadde ng'olukalala lwa EC olwa Electoral Commission luliko 19 mu Kawempe yonna. Kakati simanyi oba NRM yabayiramu n'aba FDC n'aba NUP n'omutwalo ogumu ndowooza n'abava mu ndowooza mu njuyi ez'enjawulo. Kakati tugenze okumalako weekend ngazzeyo agenze mu kooti agamba nti akalulu kaddibwemu nti ne polling stations 14 zitaabalibwa. Ojjukira bwe twalaba mu Butambi obululu basambasamba naki polling stations ezo bagenze okugatamu nga mulimu obululu emitwalo 16. Nalabi kansowe nga ina byannyonnyola ng'agamba nti singa katugeze bonna 16 bonna balonze Nambi n'agatta ku kanaana ke yafuna aba n'emitwalo 24. Gamba ogumu akakaaga yes ogumu akakaaga n'akanaana emitwalo 24. Kiba kitegeeza nti abasinze Nalukoola wogumu akanaana tikiraya nti waba ayiseewo ye logic we logic kitegeeza bufuusa kati obwe bufuusa obufuusa si magiki nanti era kyekimu magiki ne logic kyekimu katugenderaawo bufuusa lwaki ofuula sikiraba naye tugende mu maaso. Kagali n'akomenkereza nti baagala kusaba akakiiko k'ebyokulonda kaddemu kategeko akalulu akalala. Naye nze kyendaba akakiiko k'ebyokulonda nga kakaaba ssente ekyo kimu naye kiri kye kaagala kiriwa ekyokuddamu okutegeka akalulu okukaaba ssente kiri awo naye akalulu we kajja gwe mugano. Sebo kituufu awo bategeke nze ndowooza ti Nambi nalyo ddembe lye naye nze ekitera okunyumira mu misango bwe gityo kyenjagala ennyo okulindirira kye bayita cross examination. Ekyo kyo nkirinze nnyo tulabe cross examination eyo omanya ina bingi byereeta. Ojjukira omusajja yasaba ku mpeke ne n'asaba ne ku mazzi ng'atuyana kakati ffe tugenda kulinda kubanga oli ddembe lye naye eryokwekubira enduulu aba simumativu. Ndowooza ekiyinza okuba ekirungi kooti yefuba ennyo eyanguye ennyo kubanga bweneerwawo biyinza okugenda okutuuka nga tebikyalina makulu ng'ate bagamba nti kakati overtaken by events bukati tugende ku gundi endala tugende ku kalulu akabonna baddamu okwewandiisa kubanga jjukira ekibeerawo mu ebyo ebintu nti wabaawo embeera nga mulimu ebyo mudduka naye nga gwewawaabira yaali ku mulimu akola nga n'omusaala bamusasula kakati nze nzikiriziganya n'ekya Nambi okugenda mu kooti mu misango. Poliisi ina n'ekigambo ky'ennoonyo ekya Lulatini ekimbuzeewo poliisi ina weetunula ng'eraba waliwo obujulizi obusobola okuyimirirwako okukakasa ensonga. Obujulizi weebula ekisooka embooko yavuga
ne teri amanyi yakuba ekyo kimu ekyokubiri abantu balonda batono teri amanyi nsonga lwaki balonda batono era bitambula mugama olutundu nti oboolyawo ku deployment yali heavy oboolyawo emboka yakaaba oboolyawo kwegamba bwe wetegereza obulungi ngena kunoonya ekigambo ekyo kiri mu Roma olwo bakikozesa nnyo kakati tukkiriza nti waliwo embeera bannayuganda gye beetaaga okumanyako okwegamba ebibuuzo ebyetaaga okwanukulwa kyotegeeza nti kinaatuyamba naani yasindika jjaati ani agivunanyizibwako ani yasambasamba obululu kubanga nambi agamba nti nalukola ne gurupu ebaakole anti kati ffe tetukyayinza kugamba nti already gugenze mu kooti tetukyayinza kugamba nti teyasamba oba yasamba kakati ffe kyetugenda okutuyamba byebyo sembajjo byalambuludde nti tugenda kuyambibwa nnyo okumanya gundi yajja etya mu kalulu ani yasamba bubokisi ye nalukoola atuuka atya okukola kampeyini ku lunaku olusembayo nga bonna bayimiridde bamutunulidde bwe bati kati ebyo byonna bijjanalukoola okuleeta loole mukaaga ne baleeta loole mukaaga gundi yagamba baleeta kakati ezo zonna kijja kutuyamba tipa ezo abantu baleeta batya tipa ne mutunula butunuzi bwe muti ne bakuba abantu kati twagala tulabe yazireeta atya abaali batunula n'enamba plate zazo n'abaali batunula nga bakuba abantu nga bo batunula butunuzi bonna tugenda kubatega and by the way waliwo ekibuuzo waliwo big question eyalabika nga yava ku leader of opposition akalulu kale kanatera okukubwa ne babaako amaka ge bayingiramu amaka ago mwalimu abajaasi mwalimu emmotoka ezaali zigibwako number plates naye ekyo ekibuuzo kyasigala kyebase tekiddiddwamu kwegamba ebibuuzo bingi byetaaga okwanukula nga tulinda akalulu ka 2026 naye mukumbawumba okwangu bajeti yali nnene yagenda yo Mukawempe North teyinza kuvaayo bwetyo nga tennyonnyoddwa oba ddala mu butuufu budget eyo yakola so I think kifika tulinde ebigenda mu kooti nesuubira nti ffe nga namawulire tukyalina interest mu kalulu keeyo ke Kawempe tulina interest olw'ensonga naffe baatukuba kwegamba nammwe muli bajulizi kati naffe twagala okutegera ani yatukuba era yatukubira so emisango mingi mugumu emisango mingi mugumu era ndowooza nambi yatukoze bulungi ebyo byonna tujja kubizula aliwo nangaye ku ddembe lye naye n'okutegeera ng'omuntu nakyo kikulu ekyagezaako okugamba bwera genda mu kalulu yetategeera bwera genda mu kalulu yetategeera ekyo kati gwakyogera n'okutegeera nakyo kikulu okutegeera kintu bakuba akalulu ndowooza ayinza okuba nga kigazi ate nga nokukankizo naye mukimanye nti n'amagezi amagezi nago Katonda bagakuwa abakuyambye nnyo ku nsonga za Kawempe North omanyi lwaki okimanyi nti nno kati politics aliwo wa kaadi politics tuli mu politics wa kaadi anafuna kaadi mu buli kalulu akajja mu kalulu akaddako 2026 kati bw'osaawa embeera nti abantu sebo osobola obaweza emitwalo 24 kaadi era oba ogituttawo nawo obeera ojja sobola okwetikka ebifuluusi mu 2026 ekikulu si kyakuwangula ekikulu kyakukwata kaadi ne 2026 kubanga nga tuvudde ku kiri ekyokugamba nti she lost numbers yazifuna era tutunulire kubaale bazze besimbawo bw'ogattagatta ne kino kya justifying nti emitwalo 24 aba talaga nti amaanyi agalina so teetagana kuvuganya mu mwe kaadi teetaga primary mu mwe kaadi naye nawulidde tango do yagamba ku luno ne kabe speaker kabe deputy speaker teri kaweweevu buli muntu alina okujja alage era avuganyizibwe kati bo bagezigezi bamusooka kakati ekyo nakyo weekiri bw'ogenda mu bitundu byabwe b'oyogerako batandika dda bagiyita batya eyo egy'okujja bw'omu era bakugamba amawulire genfuna nti buli agezaako ng'avaayo okwagala okuteekawo embeera nti agenda kuvuganya ku bifo ebimu bakugula n'ovaawo abamu ne babawo emirimu kakati solo candidature yo ejja kubeerawo kati tango do bamuyise kulitalaba naye gavumenti sebo mu Alfred abatambuza obulimba n'obukyayi ku mikutu gyammwe egyo gavumenti egenda kugula ekyuma obuulyawo nga bakunonye bakugamba ennaku z'omwezi weziti wali oyogera n'eggundi nga otambuza obulimba otambuza obukyayi nga bakusibira mu Computer Misuse Act ya 2010 kakati mwegendeeze government ereeta ekyuma ekisooka teri kyuma ekyo kikole ekyo tekiriyo
ekyokubiri TikTok si ya government kitegeeza ina kusooka kuba amavivi esabe TikTok nti bannange ono watuvumavuma mu mujjeeko esabe ByteDance esabe company ya ByteDance nga bwolaba wano singa omuntu aba akwogerako amafuukuule osobola okuteekayo complaint bali aba TikTok benyininyini ono ne bakola ki ne bapulinga down byabadde akola ki oba ne babaninga account ye olwa complaints okuyitirira nga nnyingi yengeri yokka gye basobola okuregulatinga ekintu ekyo bino bye boogera ne mu America byabalema America sibo boolaba batandika embere egamba bannange batubega naye betwogerako yense esinga okubeera ne tekinologiya mu nsi eno America naye sebo baalemwa aga TikTok eno tulina naffe ogigulamu wakiri mu gituweeko ebitundu wakiri bandibadde bagibypassinga bagibegi babirenge bagicontrollinga naye beetaaga okubanga nabo bagirinamu emigabo nga ba-users abategereka bulungi nga olaba nti ekyakolebwa mu kubba ssente mu Bank of Uganda teri asobola kuva bweru n'asensera firewalls ezo n'aziyitamu zonna wabula ba-users omu ku ba-users okukozesebwa n'awaayo kwegamba bypass ne babakozi bawulula kakati kino tekiriyo mulekerawo okubba Museveni banaye mulekerawo okubba Museveni banaye njagala kwegayirira ba minister oluku minister Chris bali omusi oyo mukama wange naye kanjogere bwenti sigenda kugamba mwami Chris anti yabyogera atera kitongole kye information and national guidance nze ngamba mulekerawo okubba Museveni bannange siganya omusajja mumubbye ku buli kimu naye mulekerawo okubba president ebyo tebiriyo tebisoboka amazima gali bwegati ekigambo TikTok ne Facebook kibasobola okukola TikTok kye bakola Facebook kujiwera buweze kujibaninga ngata kyasobola mwanga gamu TikTok bajiwera era abantu bayingira mu yumba Korea ya internet bajijirako ddala temulimba abantu twali ekyo bannange temulimba bannange nga ebigambo ya Segirinyo mugenzi yafa bwe yagamba nti banonye ekyuma ekikwata ababbi ne bakibba gye tulaga lokodo machine yali ekyali mu nnyonyi ndowooza nebula ekwata pornography tewaliyo ayali se wano ku abatambuza pornography the only way okulwanyisa ebintu ebyo nga YouTube kyeyakola YouTube yennyini complaint zagiyitirako ne bagigamba bannaye batulekerawo oteeka ebintu ebisamaza ku YouTube omuli okulaga omusaayi ekyo kimu bagamba omuli okuteekako abaana abato oluusi sometimes nga bato naye ngaekintu kibalaga ne bateekawo reviews ezo nti bwoteeka video yonna bagireviewinga mu nnimi zonna mu nnimi zonna ne TikTok ekirina kakati yenkola yokka eriwo kagamba ye gatekeeping eriwo gatekeeping eriwo is review teri gatekeeping nti waliwo akamaso ka government akagenda okulemesa oba okunoonya abantu abakola obula kyasobola okukola kyekino okumanya nti account ya kalondoozi ne bamukwata kyekyokka kye bagenda okukola nzo kyekyuma kye baleese kakati ekyuma kye baleese kyekyo tebakwatire muna abamu kubakozi era aba government kubanga nabo abamu babeera ne bavuma abantu era nabo kati amateeka gawana mu mitsuyo sagala ogera bi nyumba ya Nabbubi gabera selective ngakwata batono abanene bayitamu kakati bobo vuma ngo wagira bo tibajja kukwatako bobo wakanya ni wobato bavumye bajja kunona omanyi omulembe bwe gukyuka bwe gutyo bwe guba nabanyumiza wano waliwo mukwano gwange bamuyita Joel Kao Tema twakolanga naye mu mawulire naye yaŋŋamba nti nkubuulire sipiidi eya tekinologi bwetuuse mu Uganda ebintu byonna ne byonooneka eri very fast tekinologi kwajjira kakati abantu tugezaako okugoba tugezaako okugoba abantu banaisonyiwa tekinologi ojja kusanga nga abantu bawadawadako nebundi ezo bwezityo tonalaba abasajja bakulu tolabye waliwo akatambi alike yataddeyo mukwano gwange ng'asaba akalulu Moses Ali erudde eri nakalabye kakati Moses Ali omusuubira okugoba tekinologi kantiisiza nga kakutiisaako engeri gyeyadde asaba mwaka bwatu bwasaba akalulu kuva dda atuula bulungi n'asaba akalulu kakati kyova olaba ndowooza wabaawo bino babayita batya eri gundi eri gye bayitanga gundi gye bayita x kati babayita bahandola kati ndowooza oyo gwobadde ogamba ndowooza bayitaga handola era bahandola abalina kakati yembeera bwetyo bweri naye amukisuule mubaka kyakukiikirire nakasongola tulina Nuuwa Mutebi otuukayo bw'omulabako waba oba olina essimu ye mugamba akwekusenbafunye emiliyoni 10
mugamba nakuwa ku sente anti asooka kukkiriza oba yazifunye bangamba nti yazifunye ate mba musabaza nanyini kuzibawa ye teyeganye nti yazibawa yabagambye zino zavudde ku classified budget ya State House kitegeeza nti bazifunye naye nze nga bendaba wano okusinga ku mikutu kuno baga nti sinazirabako nze bwe naakalabako tekwanabaawo gwe njogerako naye nakugamba nti yazifunye naye ndaba bulabi kuno abamu byebagira ndowooza abalonzi batandise obateeka ku abamu batya buti naffe tuwe ani yagambye nti yazibawadde President Museveni baluwa ye yeganyeko nti sazibawadde yagambye zino zavudde Khalid badde nkusaba ekigambo okiddire okiteme ng'okizza ku lusalosalo lwo baluwa wagisomye sinagisomako bulungi nga bwagisomye nagisomye bulungi nga bwe nagitegedde kati negamba etya ye agamba nti classified ekola ku mirimu nga gino okubakuuma mwe nga bannansi n'okukola ebirala naye kati kyekwata nti miliyoni yeganyeko nti yazibawadde nanoonyeza layini egamba nti ababaka nabasindikidde 10 nyambuze negamba nti sazibawadde nayo teriimu ze baluwa eyo sinagisomako nze sinabagisoma bw'olaba yataddemu classified kitegeeza nti temumbuuza ezo zigweyo nedda gwe kitegedde bwotyo nange nakitegedde nga bwe nkugamba kandi kati zikanjegere kyenategedde nategedde kino nti kulya buli okulya kwo weekuli tukirize tugaane ate tuli mu kiseera kizibu nnyo nti parliament nga tuvudde ku ssente za Museveni whatever money they eat is a lot of money nti parliament sente zonna zibalya ssente nyingi ngenda kuwe kimu kyokka bakansalas ab'Emakindi bafuna obukadde 25 ngera abamu bakimanyi abasinga nti bagenda kudda kubanga ebyalo babizaayo mu ngeri gye byalimu kakati tegereza ebipande ebisinza okuyimirira mu buli kitundu by'abanuupu kakati abanuupu bangi essaawa eno balabanga bali kwegamba ekibiina bye kidifayinze kikyentegeeza nti oli yalowooza nti ye yaliwo tavuganyizibwa kakati olwaleero buli candidate yazze w'amaanyi kubanga ebifo bifunze ebivuganyizibwako so I think kati buli muntu alaba ssente we ziri alya buli awo we tuli wazibu nnyo tokyasobola kukoma ku mbaka wa parliament wadde kansala wadde ani okulya ku ssente kuba yazigaba oba Bank of Uganda terina buzibu mu kuzita obuyinza buziragira okubanga zifuluma kasita ebiragiro bijja nti zifulume Alfred Sibula batuuza njagala kubasiibula naye era nga mbagamba ekigambo kimu nti tugumire obubbi wano nabagamba nti enkola ekegendo tuwangaaza kugumira bubbi naye nga tugumira obubbi ekisembe ekisinga okubeera ekikulu obunabanga bagenda kutunda ffe kati tunaba tuwangaala ekisinga okubeera ekikulu nga tugumira obubbi tumanye nti enensi teri muntu n'omu asobola kugira kugimalawo n'abagiri essaawa eno era bagenda kufundikira nga ekigambo kinene naye kankyogere bagenda kugipama abatuuliza tukomyawo tusenkane olunaku olwa Sande olujja